Engero essuula ya 30. Ebigambo bya Aguli. Ebigambo bya Aguli mutabani wa Yake bye yayogera. Omusajja agamba Isirayiri ne Wukali nti mazima ndi muntu asingayo obusiru, so sirina kutegeera kwa muntu, so siyiganga magezi, so sirina kumanya ku oyo omutukuvu. Ani yali alinnye mu ggulu ate n'avaayo nakka? Ani yali akuŋŋaanyiza empewo mu bikonde bye? Ani yali asibye amazzi mu kyambalo kye? Ani yali anywezezza enkomerero zonna ez'ensi? Erinnya lye y'ani? N'omwana we erinnya lye y'ani obanga omanyi? Buli kigambo kya Katonda kituukirizibwa aba ngabo eri abo abamwesiga. Toyongeranga ku bigambo bye aleme okukunenyanga, naawe n'olabika ng'omulimba. Nkusabye ebigambo 2 obimpe nga sinnafa. Jjangawo ebigambo ebitaliimu n'eby'obulimba bibe wala nange. Tompanga bwavu newankubadde obugagga, naye ompenga emmere gye neetaaga. Nneme okukkutanga ne nkwegaana ne njogera nti Mukama y'ani? Era nnemenga okuba omwavu n'enziba ne nvumaganya erinnya lyo, Ayi Katonda wange. Towaayirizanga muddu eri mukama we alemenga okukukolimira, naawe n'olowoozebwa ng'ozizza omusango. Waliwo abantu abakolimira bakitaabwe, so tebasabira bannyaabwe mukisa. Waliwo abantu abalowooza nti balongoofu, era naye nga tebanaazibwangako bibi byabwe. Waliwo abantu abalowooza nti bo bawaggulu nnyo, era ne balowooza nti be basinga abalala bonna. Waliwo abantu amannyo gaabwe bitala, n'amasongezo gaabwe bwambe, okulya abaavu okubamalawo ku nsi, n'abeetaaga mu bantu. Ekinoso kirina abawala baakyo 2 aboogerera waggulu nti mpa, mpa. Waliwo ebintu 3 ebitakkuta ennaku zonna, weewaawo 4 ebitayogera nti lekeraawo: amagombe n'olubuto olugumba, n'ensi enkalu, n'omuliro ogutayogera nti lekeraawo. Amaaso g'oyo anyooma kitaawe n'ag'oyo agaana okuwulira nnyina gasaanye gaggibwemu binnamuŋŋoona eby'omu kiwonvu era gabojjogolwe ensega. Waliwo ebigambo 3 eby'ekitalo ebyannema okutegeera. Weewaawo 4 bye simanyi: ekkubo ery'empungu mu bbanga, ekkubo ery'omusota ku lwazi, ekkubo ery'eryato wakati mu nnyanja, omukwano gw'omusajja n'omuwala. Bwe lityo bwe libeera ekkubo ery'omukazi omwenzi, olumala okwenda anaaba ne yeewoomya, olwo n'agamba nti siriiko kibi kye nkoze. Ensi ekankanira ebigambo 3 era 4 byeteyinza kugumiikiriza. Omuddu bw'aba kabaka, n'omusiru bw'akkuta emmere, omukazi omugwagwa bw'afumbirwa, n'omuzaana asikira mugole we. Waliwo ebintu 4 ebitono ku nsi, naye birina amagezi mangi nnyo nnyini. Enkolooto bye buuka ebitalina maanyi, naye byeterekera emmere yaabyo mu kyeya. Obumyu busolo bunafu, naye bwezimbira ennyumba zaabwo mu mayinja. Enzige tezirina kabaka, naye zibuukira mu bibinja. Omunya gukwata n'engalo zaagwo, naye gubeera mu mbiri z'abakabaka. Waliwo ebintu 3 ebyesimba obulungi mu kutambula kwabyo, weewaawo 4 ebyesimba obulungi mu kugenda. Empologoma esinga ensolo zonna amaanyi, so tewali kyesegulira kyonna. Embwa enjizzi era n'embuzi ennume, ne kabaka alina eggye lye. Obanga okoze eby'obusirusiru nga weegulumizza, obanga olowoozezza obubi, osirikanga n'olowooza, kubanga okusunda amata nga bwe kuleeta omuzigo, n'okunyigiriza ennyindo nga bwe kuleeta omusaayi, n'okusitula obusungu bwe kutyo kuleeta oluyombo.